Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda okubayamba ku nsonga ey'okujjanjaba enkovu, naddala enkovu ezisiiwa. Nkimanyi bulungi nti abantu bangi balina enkovu ng'ate mwagala okuzeggyako. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde ku ddagala erigenda okubayamba okubeera nga mmwe mweggyako enkovu ezo. Naye enkovu erina kubeera ey'ekusiiwa. Enkovu eyo ekusiiwa kiba kyangu nnyo okuzeggyako. Nkusaba ofune emirandira gy'amatovu. Bw'omala okufuna emirandira gy'amatovu era ofune n'ebimuli by'amatovu. Emirandira gy'amatovu n'ebimuli by'amatovu bigatte wamu obyanike bulungi nnyo. Bwe bikala bikolemu ensaano. Kansuubire muntegeera bulungi. Bw'omala okubikolamu ensaano eyo nkusaba ofune ebizigo. Ebizigo ebyo nga si bya habbo. Ebizigo by'ogenda okufuna nga si bya habbo, tebirina kubeera bya habbo. Kati bw'omala okufuna ebizigo, ensaano eno gifumbire mu bizigo ebyo. Bw'omala okubifumba birindeko biwole bulungi. Bwe bimala okuwola bizze mu kakebe kaabyo. Kati beera ng'okwata mu bizigo ebyo nga bw'osiiga awali enkovu eyo. Enkovu eyo erina kuba ng'ekusiiwa. Kansuubire muntegeera. Ezo enkovu oba eyo enkovu gy'ojjanjaba erina kubeera ng'ekusiiwa. Kasita kiba nti enkovu ey'ekusiiwa oba ogenda gijjanjabisa eddagala lino ogijjanjabe bulungi otereere. Beera nga weesiiga eddagala eryo ng'olisiiga ku nkovu ejja kuba ng'evaako. Kino kikola emirundi 3 olunaku okutuusa enkovu bwe zinaggweerera. Eddagala lino leero lye mbaleetedde. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'okugyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.